Chovola abantu tukonagana mu nsi naye nkubuulira buli omu waali walabira omwezi n'enjuba naye mu bulamu results sizo tezikulimbanga results sizo kyekyo kikyoli era n'oli gwolabanga akugamba alemeddwa okutandika bwato bwali amasannyalaze gali tegannakola ki naye ensi lwerikeera nemusisimula lwalikeera ng'atandise okugenda ng'agwira ku bantu bannaye omwana wange omutima gwagize bwati atandika okuba obugundi obwa awulaba omuntu ng'akumma ennusu 2,000 oba omutwalo ng'akugamba nti talina naye ng'omulaba ayambadde ebintu bya mitwalo 8 lw'oliddayo n'ogamba naye ensi bweti omanyi mulimu abantu abagaana nze besiira kye naye sirabangako agamba nti sibyetaaga naye ate omutima ne gulwala n'atabyetaaga nze ndi bulungi kambeere wano ninde kutuka nga fuse evamu bw'anaasalawo era omulaba naye atakulekera naye tokola ki ekutta okola ki ate nga kyekituufu lwakuba abantu baagala balivinge in denial naye nensi is a fight kazannyo buli omu either oyagala agende mu kisaawe osambe oba ogenda kubeera mu kirasho otunuulira abasamba obeera agusambye bubi sengagize daba embwa eyo ani amugaye oba oyagala obeera omanye eno waggulu gwangu nnyo okukola ki naye results zibeera wali kati naawe oyinza okubeera wano nga gwamanya ebizimbe by'abantu bonna ali gwe obadde kyomutegedde nanyini kiri wate ne mukyala we gundi yamugulira V8 oyinza okubeera awo ng'ozinyuma era be basinga n'okuba ne parliament olina n'obutabo nga balina enajjano yo kati omuntu obutatandika kisinziira ku information gy'olina and how much you want it omuntu ayagala ennyo ekintu bagamba omuntu omuyala tanoonya bikwata ku mmere gy'alya. Okay? Obadde wano okalasidde babadde bakuggalidde muno obudde olunaku lwonna emmere bwetuuka awo neetawo omulaba akawoowo ogiraba oti omala kukutanda naye munnyooko tegwanoze naye nga ekyetaago kiri kikoze eki kivuddewo naye era oli bw'ogiraba oti n'omugamba wayi tukuweeyo kagundi kale onaalya ejjo amagi naago oba leero omanya si muyala bw'atandika okweronda kino n'atandika okweronda kino omuyala ebyo tabikola kakati n'oyo naye agaana n'alindirizaako tannatuuka ku mbeera abantu babaddewo mu nsi naye tebannaba kutuuka ku mbeera ekola ki ebasukuma nze nalina mukwano gwange yali akola byakola ng'ali mu kuzanyiikiriza baamala mutwalira mukazi we twali mu kibuga omwo nga bamukubira omuwala amugamba ndi malabba naye ng'oli amaze otukubira atugamba nti nno omuwala bamwanjula ne tuvuga lwaki tukwata zimu ng'amala kudda mu kisenge ane naawe mpadde njawaliza naye ng'ekidongo kiri wali kikuba ne tuvuga emmotoka twava mu kibuga ne tuleega twatuuka mu kidaala nga music gwawulira munda naffe gwe tuwulira naye ng'akyegaana n'atuukaawo naye nga yagira ne musajja wattu yagireeta nga kyaleese nga kyaleeta ki yagula bu chicken wings yabugula ngaawo ku Africana n'abumutwalira ne katuation n'agattako naye eyali yeetegese bwe yajja bwe yasitula teyalekawo balance yatwala butwazi omulundi ogwo musajja wange amaziga ge yakaaba n'ekyamutuukako bwe bugagga bwaliko embeera yazuukuka weebale nnyo yamanya nti kati abantu abamu they procrastinate lwakuba tebannaba kufunayo kizibu ekyo. Banyabo ne bassebo tubaaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala yonna gye musinziira okubanga mutwegese amatu n'amaaso. Nze Sesanga Bate the Great ku lunaku luno olw'omukaaga tuba n'ensonga nnyingi nnyo ezikoonwako obulamu obwa bulijjo n'ensinga bwetambula. Tuba ne Haji Yasin Bakalwa Properties tutambula naye nga tugezaako okuba nti munange twogera mbulamu bwaffe buno obwa bulijjo. Omuganda yali mugezi yagamba nti nno atalina mukamwana yeeka mwana yekka
naffe bwetyo tweka mwana ate ne tubaako ne betuka mwana nga tweka mwana mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ey'okwogeranga ensi bw'etambula. Leero wawulidde nnyo ebirango kiki? Ale Saalongo John takyaliko alina bijjeewa. Weka mwana ate alina mwana ajja kweka mwana. Okeka mwana tokumanyi. Nkumanyi naye engeri y'okuyingiza. Atalina mukamwana yeka mwana yekka. Atalina mufaako yefaako yekka. Kakati bano abali wano bo balina abafaako. Kakati gwe mukisa gwe balina. Bebaffe. Ajoli steady nnyo. Nkulaba. Eyagala. Ate mwageze ne mutera wano buno obukopo gundi jakopa ndo baliaga ati omusajja akopo kanywa adusuza njala. N'okubalaga nti oli ku kiraasi eyo. Bwe kaba tekakumala jangu n'ekikyo. Ejuzi gwe abagamba wakiba ekikopo kyawe tekikumala jangu n'ekikyo. Essebu. Onaabanga bano abagenda okwanjula ne batandika okuweerayo amateeka gaayo. Tobalabanga kaabo. Abaera amateeka gaayo. Nti nga bagitadde wabi. Tulabanga kaabako abatuuka ku buko ne batandika okuwa amateeka. Oba sigenda ku mikolo. Bayitirivu nnyo ekyo tetukikola, ekyo tetukyagala. Naye nga bebaze okuzaala. Bannange. Kale bwe tutandise kulikayo mu hijabu Nensoni. Twavuddeyo. Byatambudde bitya? Kyawedde. Kyawedde. Mu ngeri yonna. Kyawedde. Chapter closed. Ekiriko fitina. Olya akwata ango n'akuba wano n'ayagala akulage wano tebaweze naye ennamba gye twasuubidde yabaddeyo. Yeeyo. Ate n'abo abazze tebasuubirwa kubanga ogenda okuteekateeka event nga tolina gw'okubidde essimu. Nti alijja ye. Kati abo be abazze be babadde awo. Abantu abo tugende ku mulamu. Mulimu omuntu gw'olowoozaako n'olowulira ddala ng'akukooya. Ng'akumalako emirembe. Ensi gye tulaga ate abantu tebeebuuzanga lwaki ensi ebasibidde we bali. Lwaki ensi ebasibidde we bali? Bate nkubuulya mu bintu byonna by'okola. Kwata omwana wo mu exposingeko ku nsi bw'efaanana. Oli endowooza kintu kikulu nnyo. Bw'olidde wammwe n'otunuulira akuuma ekijja ajja kuba y'oyo. Gwe mwaleka yasamirire lubaale ajja kuba y'oyo. Endowooza yine byakola byonna bifaanagana we bityo. Weegendereze nnyo wa wooteesa omwana wo bakyabagenda okwogera naye kubanga mulimu abantu abagenda okutuuka mu nsi eno eri diverse. Ejjudde abantu ab'enjawulo endowooza ez'enjawulo. Alowooze nti agenda kulowooza ekintu eki. Gwe ekyo Mukama Katonda bw'akikusaasiranga. Manya nti kati nze kyekindeeta wano batte ne tunyumya emboozi yaffe ne twesekera n'ovaawo ne ŋŋenda ku Lwokutaano ne negendera ku muzikiti gwe n'ogenda ku kyaki yo ku Sande. Kasita omuntu Mukama Katonda akuwa obugunjufu obwo manya nti nno olina wootuuseko. Naye contrary to that ogenda n'olaba omuntu ng'akalambidde mu butamanya ng'alowooza amanyi n'abweyagaliramu n'avuma abantu abalala. Olaba South Africa eyo abasajja abaakola ogw'okusosola abantu ebiseera ebyo atasosodde nga bamulabanga omulalu nga musiru naye buli lwokola ekintu ng'abantu tebannaba kitegera mu budde nga tekinnatuuka mu budde bwakyo abakiraba mu ngeri abakiraba mu mbeera eyo baba bakulaba nti oli mulalu. Naye ebiseera we biyita oba bali babakaddi oba abaana baabwe baliddawo bajja kutuuka ekyo bakikola. Nze ntambuddeko nabeera eyo Ebungereza. Okimanyi nti Ebungereza ne ku mizikiti tebayaziina. Abasiraamu bategeera batya amanya budde bwawo. Kaakati Omungereza wali abasiraamu abalinda okwaziina. Kati Omungereza yatuula n'akubuuza. Yatuula baatuula nkubuli bw'otakkirize ensi gy'eraga ogenda kubonaabona obudde bwonna. Baatuula as a community ne bagamba musaala ssaawa mmeka.
tetusaala ku makya ku 12 ne tusaala ku 7 ne tusaala ku 1 ne tusaala ku 2 waliwo eyo ku 10 zonna ne bagamba okay dwaki muba mwazina, what's the point? Ne babagamba nti kuyita abantu kubayita kimu bajjukiza nti guno omulembe gwe tuliko bwe muba mukikola emirundi 5 gezaako gende mu simu setting ka alam wekagyo nti yes swalakatetuusi webale nnyo ne the other means lwansonga nti nno society gye mulimu abatakkiriza kyemukola kati bw'aba yeebase n'ozuukuka ku makya n'oyaziina azuukuka olusi yakagwawo naye mwe tetubaganye kukola ki oli n'agamba nti akalombolombo n'agamba kati bwemumala okuŋŋaana ne mutuuka munda omu asituka nga akalombolombo akakola ki awo nyini ngakateeka mu nkola webale ensi erina weegenda okutuuka nga abantu balina okutegeeragana ku bugunjufu on how to live side by side era omuntu atagaziya bwongo bwe kufuna ntegeera efaanana bwetyo ojja kutuukako ekiseera ng'olina kusula mu mpuku eyo embeera bagiteeka era gye bali bonna bakkiriziganya teri ggwanga ndowooza lisinze kukkiriza ndowooza z'abantu mu kkala nanzikiriza zaabwe nga Bungereza. It's a multicultural society. Buli omu bamukkiriza abahindu nga watuuse mu London omwo n'obalaba nga batuuse balina festival yaabwe beesiga ebinzaali byabwe biki ne bayita omwo mu London ne bakuba ebigoma ne poliisi ebeebakuuma tekimataringa oba prime minister mu katuliki oba muki wajja wano olina eddembe lyo kati mukama bw'akusitulangako bate n'otuuka nga osobola okukyogerako okukitegeera ku mbeera efaanana bwetyo manya nti n'ensi ogitegedde era bw'olabanga ekyomulala kyakola kikubadharinga manya nti nno oyinza okufaananako abakola sijja kukyogera ekyo. Afirika twabaki dakiika 2 nga ensoma waliwo ensonga ekwata Abafirika twabaki nze wemba mu Katuliki manya buli muntu abe mu Katuliki bwemba mu Salaamu manya buli muntu abe mu ekyo bwemba mu Samize njala buli muntu abe mu ekyo bwemba kwegamba wendi wenzikiririza njala buli muntu abeerawo wenda abanga ayawukana kawo wabeera wendi sesembereza tetwategeera kye bayita bwenkanya okubyadala mu ntandikwa tetumanyi kigambo kye bayita bwenkanya. Obwenkanya kwe kugamba nti nno singa bakikoze nze naalibadde mpulira ntya. Okay? Wano w'osanga omuntu n'avuma Omuchina ne bwamunyiriza mu traffic kano akachina kaddeyo ewaabwe n'asituka ennyonyi n'agenda e Bungereza Omuzungu n'asituka mu bbaasi wabadde atudde n'agenda n'ayimirira lwakuba tayagala muliraano lwakuba muddugavu n'agamba nti Omuzungu oyo mubi. Okitegeera kyengezaako kugamba nti minzaani y'omwana w'omuntu yo yagaana okubalansinga ebalansingira ku kike kati bw'obeerawo ng'olowooza gwe kyokkiriza kyekisembayo kyekirina okudominating ebyabalala byonna byakisiru nnyo byakitumbaavu ate n'omala n'oddali n'ogamba naye lwaki pattern eri mu buyinza etukola bweti lwaki obuuza gwe lwaki kikuluma kuba nabo kye bakkiririzaamu kyekyo kati gwe bakunyigiriza lwakuba tokkiriza muki mukyabwe kati lwaki ate awo oyagala obwenkanya minzaani etambula etya mulimu ebintu ebisumbuwa abantu ate kyemmaze okulaba mu nsi abantu abatamanyi abantu abakomye we bakomye omanyi omuntu asoma ekintu eki n'alowooza nti ye mugezi omuntu asembayo naye mukulu batte ovanga ku muntu asobola okudiscussinga topics ez'enjawulo ng'asobola okubeera conversant with politics asobola okwogera ku health asobola okwogera ku development economics ng'asobola obikwata mulimu abantu abajja ng'ali ku bbala eri nga kwe yasiriwalira ye nga takkirizaako nti nalina n'ekirala ekyokuwulizaako naye mu byonna bye tulina mu nsi results ze tulina mu nsi zisinzira ku kyolina wano kati oli ayinza okulaga nti tebikola naye ne bamugumya ng'alina kye yeekwasa tobalabanga kyova olaba mwe babamatiza enkuba yatonnye
ayo Mikisa Myerere enkuba yatonye yayinoonya omukolo kiri bakyogera kugumya Mikisa Myerere asana wekake nnyo ate kaakati kino Mukama yakitukoledde kwegamba tetaaganyiza olaba Mukama Katonda yateeseemu omukisa era babagira balinga bagamba omujjwa gyakolebwa ati nti entegeera y'omuntu buli kaseera erina kye yeekwasa nga kati nze olaba mbadde nina kyembadde nkola of recent ng'oli agamba bwe musajja mubi nnyo ku kyeddiini naye singa waliwo munaddiini omu yabadde ali ku booda nga bamuvuga kibbiruboodi ne kivaayo ne kimukuba owa booda n'afiirawo ono yafudde ndoza bamutwala mu ddwaliro naye singa ekyo kyatuuseewo nga kituuse ku nze nga babaddewo contention awo wakati oba kye baligambye Mukama Katonda ayanukuliddewo alamudde okitegeera nti ebintu bino bw'okwata n'okonvinsinga obwongo bwo otandika okulaba ekintu buli ddakiika mu mbeera eyo ate era n'okisubjectingira ddala ku ekyo ne kifaananira ddala gwe nga baakugambye nti muka kitaawe akuloga buli kimu kyonna ovaayo n'ogamba nagenza okuddanga omutwe kunnuma nnyo ogende mutu yabuuti ng'afaana abaloga ne bw'ajja bwati omulaba ettima yagenze lwakuba bakikwata ne bakikutendeka ne bakiteeka mu mutwe kati abantu ba wano tebaategeera bwongo we bufaanana mu butuufu abantu ba wano tebaategeera bwenkanya abantu ba wano tebaategeera kuwa bantu bannaabwe eddembe abantu ba wano tebaategeera nti ffenna tetusobola kutegeera kyekimu era woolabira obwongo bw'omuntu nti munafu kwe kubanga mulina ensonga ze mwogerako nga ye aleeta bivumo omuntu kasita omulanga atandise okuvuma omanya reasoning ye ekomye era oli mutandika okugira oba gyokigezeeko muli mu meeting tandika kino kyabadde bwe kiti kino gw'oli kasita akulabanga orizoninga abakadde be bakikoledda ngagwa kikyotegeeza olwo kati kuli okurizoninga kuganye kati adda ku violence kikyotegeeza twaze wano nga ogenda omulaba nga yakoze eki tasobola kurizoninga oyagala kukola ki kikyotegeeza ng'omanya olwo amagezi gakoze eki kati mulimu boogera n'otunuulira wano ddakiika egi ng'akomye nkubuulire mukulu batte omuntu people of high profiles people of broader understanding tasobola kukakkanya muntu ne bw'aba takkiriziganyiza naye era ffe abategeera oli kasita akikola tali even worth it omanya nti yes era okumanya entegeera y'omuntu ogitegeerera mu bukkakkamu wagenzeko ku Chinatown ne mu Uganda yatuuse twetujuya simanya Zambia simanya South Africa ne Uganda yatuuse abantu adde beetuze baala okuyingira bafune proper African mentality ne babaawo omwana awo ku mutimbagano naga nti tubalabye muli bangi mudukidde mu Chinatown okugula ebintu maduuka gaffe mugaleseewo ffe bannammwe naye tubasaba bwe mutandika okukola WhatsApp group z'embaga kubira chongo ne kubira chongi ffe temuddamu tuleka mu WhatsApp group zammwe simanya mbaga sikusonda kwatagana kusonda tugende mu Chinatown kwanoza mu Chinatown budget ebadde ya milioni 5 kati osobola ogifuna ku 8 omwana w'omuddugavu alabye ekisookera ddala abantu bo balabika bali favored by taxes ekyokubiri ng'oyagala okwate munnauganda mugambe nti kiri cheap nze mukulu batte nava ku bintu ebiri cheap nange ngenda mbyongerayo esimu zino zenzigaza oli bw'abanga kyakyasobola muleke kyaba akola ki naye buli lwogula ekintu ekiri cheap ojja kigula emirundi 2 alayisa agula buwana akawowo akalungi ke wali efuyiddeko emirundi 2 n'okaleka ne kakumala olunaku olina okeekuba paka kutoba ngenda kufuluma soko galewo
Oba afuire ebiku. Wanga afuire ebiku. Era gyowegendereza Dani we mubanga mugenze ku mukolo. Akawowa akekubaddi. Atambula nako. Ayinza ko Dani linda ko malo okugulawo. Ng'omanyi agenda kutandika. Ogenda okulya no. Chichi kawowo. Naye ekiruma bw'ayingira mu kidaala n'atula bw'ati bapa. Tojjukira nti yakeekubye. Ngakaweddeko. Omugamba mpozi weekubye kawo kafaana kati anga kakoze eki. Kakati mulimu ebintu ebisuka ate nabo kati abatosobola bitwala Europe. Nto bitwalayo. Era n'ebintu bw'obireeta wano nze nagendanga ke China eyo twabanga tugula ebintu ng'era bakubuuza Africa nga bakulaga era omuntu mulimu abantu abagenda nze sisobola kugula bintu bye China ebintu bye China byonoonefu my dear genda otuukeyo waliyo class waliyo bye bakola nga bigenda America byakola yes gwe kyonna mu China kyoyagala akikolera gwe muleeta akukubira kopiyo naye standard era ne bona atuuka ne bona kisanga mu America kajja kubaako made in China babijjawo ababyogera ndoli yagenze n'afuna essimu iPhone yasanze erimu eryanda ageze okujja wati ng'akanda alina kukyusa ka bwana wano mulabe edduuka n'abantu naye ate edduuka ligenda kubeerawo lwaki abantu balwana okufa bagenda diggalawo ebali ku emergency nedda ngamba munayuganda ga bwe liggalawo enkyanga seefunidde naye mukulu batte wali ogezezzaako okukuŋŋaanya ekifaananyi ekinene eky'obulamu n'omanya abantu ddala lwaki tuli kye tuli kuba nabadde mpitaawo ng'abantu bajjudde luli twagenda jamu n'atubonyaabonya nentunuulira abantu nga basimba babonaabona beesika balinga mu kivulu kya kamiliyoni naye bwe natunudde ennyo ne gwe twabadde naye ne mmugamba nti okimanyi nti mu bantu abo temuliimu muntu muntu nze kwenkomye kati bino sibimanyi simanyi nti omanyisa omuntu ayinza okifuna obubi muntu bano abasituse ali mu layini eyo okimanyi ekyo ekikuleesa awo lwa nsonga nti tolina busobozi bulungi oyagala ojjaawo ofunye ekikujyaamu musawo oba osuubule abakuno bagezi naye ate singa okola omusomo nti ngenda kuyigiriza abantu bizinensi abantu abo tebajja naye ate bano abali eno ajja kujja kati kitegeeza agenda ne yeekolamu omulimu n'afuna n'awona okukola ekyo nti okola enteekateeka ennungi enkola ennungi ekutaasa ekyo kubanga waliwo yagambe sisobola kukkiriza kifaananyi kyange kulabikirawo ne baba babiri mwezi kamera sisobola kubeerawo nze nkugamba ekinjogeza bino njogera mazima nkola analysis yange nga bwendi eyinza okunyiiza omuntu naye oli bw'atunula eddala bw'ati n'agamba nti naye nalabye yaani kubanga mu butuufu bw'ona agenda ku Shoprite bw'ona ayita mukisa mingi ojja kusanga ku MP ojja kusanga ku kansala ojja kusanga ku MD wa company start class naye awo kamera zonna zaakagirira wakalabayo aluwa mulimu ebintu nze nagenda ne batabani bange last year twagenda Dubai eyo baali bagenze ku mazaalibwa gaabwe tulina ekifo kye twagendamu nga baagala buno obugundi buno bw'ombeera ku mazzi ne bukusitula ne tugenda ne tuyingira mukulu batte natunula bwente nga tewali muddugavu n'ogu abagwira abajjangayo bana ba Asia abo bamanya abo abagagga ddala abalina ssente kati bwe twavaayo as part of okulambula kwaffe ne tugamba tugende bagiyita Burj Khalifa ne tutuukayo kati olunaku olwo yali independence ya UAE ne tutuuka ng'omuntu ali wali nga bajudde batevunyanga munye ne mbabuuza kaakati olowooza kiki ekiri wano lwaki eri gye tuvudde babadde bayimira n'okuyimira ne banoonya ne bakasitoma
ne mbagamba nti ensi bweti bwegenda ng'ekola ki ng'eyawula abantu kino weekiri kya bwereere n'abazzeewo era bafaanana bwe butu kati buvunaanyizibwa bwe okufungiza ogambe nti kanwane wano nkole ki mbitewo mbuukewo omanye ebintu bino bw'obyogera oli awulira nti okyogera mu bubi naye nga bw'aba ayagadde okuwuliriza amazima amatuufu agasembayo geego aba omuntu agaana okwekolamu omulimu naye gwe era ekyo kiraba kyasise society mangu society ogirabira mu nneeyisa society ogiraba mu nnonda y'abakulembeze baabwe balonda era abakulembeze abo bajjamu tosobola kati kujja wano n'ogamba nti nze ndi principled nsobola okukola ekintu bwe kityo nsobola okudebating etteeka bwe riti era ku kino I'll stand with you nga toziika oyajagamba kamulonde musajja oyo aziise nnyo kamulonde omusajja oyo yakola basale n'atuwa wano abaana baffe ne bakola ki tafa ku kiri era bw'agera nga wayitayo emyezi gijo ng'ayisaamu tractor ndio yewaffe ye society nagwe bw'oleeta oluzunguzungulo luno nekola kina ojja genda eyo tebaagala kumanya basimanye eri bataputa amateeka ewaani mugende mufuga abeewamwe waliwo yasooka okugaana okugula ambulensi yagwagiguze sisobola nze ndi kubuweereza bw'abantu yagwagiguze nava kuweereza ate onaakola ate oponenti agenda okwesimba kagiguze ogenda kukola ki buli gwe batuusiza owuwo mu ddwaliro nga musajja ono nja mmulaba era nabo abakutwala otulabiranga ddala naawe ng'oddayo yagiza wano omwana we yayijja obuugi ne bitusobera wano naye onalebo gundi banaye nakukubira campaign kutegeera society nabyeyagala gwe zibasige bwekiseera wekituuka ng'oddeyo ng'obanja kati kiri gy'oli okumala obudde bwo ng'otaputa ssemateeka mwabatera okubeera eyo abantu bateeseza mu nkubo n'enkubo kati bazivaako olimba tugende ku mulama tutukubye emiggo omulonda kati n'abeera e London emyezi 8 butambula abanyabo ne bassebo olunaku olwaleero Haji nina nno munywanyi wange abayizi ababo nabo baali eyo emitala w'amayanja naye baakomyewo wano ne babaako we bateeka mu nkola abo nno tuba tubaagalira ddala n'abalala baba bajja kutandikira awo waliwo ensonga Haji olyange nti bulwadde nze okwebaka bwe nti nenfuna ekirowoozo naye ngenda kutandika ngenda kukola ekyo ne ssente ezeetaagisa nemba nazo naye enkya ne lutakoma anje kikola enkya olina ekintu ng'akiyina nenabeerawo nawawo omuzungu akiyita procrastination ako sijja kaddamu tokaddamu otidde oseerera procrastination kayinza okwonona sente abasiamba nti repeat after me bwekatuukiriza omuga agenda nazo tolo weri basasi nkuba tuve wano weri basasi nze tamunange nzikyanzigende nsikana abasooka jjajjange kasita twali tukwatagana ananyaniriza kakati eseevu ekyalireetedde ate ekintu ekyo abantu ekirwadde bakirina nze nno mukulu bateka nkubuulire nali ebweru eyo nalowoozaako nnyo ekigambo kya KFC ekintu kino nkyogedde nengenda nenoonya nako engeri gundi franchise we bagiregisteringa biki naye I never went ahead with it nabeera awo nenjagalako okuleeta nali njagala nembeera awo nenjagala okugula obumotoka bw'abagole obuvuga abagole nga ndaba bu E-class e London tebabuseera osobola okufunamu paundi 8 mmeka naye ng'ate wano bakugamba omuntu akapangisa emitwalo 10 olunaku ku mukolo neŋŋamba sengamba nfunyeyo obumotoka bwange nga busatu bwonna nembutuusa ne Kampala abaana batasobola okukola ki nenteeka namu kajjagwa bujjagwa bwaliyo 1200 naye mukulu batte saatandika
internet bwe yagende ezibulira ddala ng'ebintu tutandise obbiraba tugenda okulaba abantu nga bakoledde ddala wano emmotoka ezo nga zivuga abagole nga bakola ki nga bafuniramu ddala ssente ate era tolubula olwo ogenda okulaba ng'omu ku bo oyogera naye nze binkolera nga nokakala eyo yali idea yange nakirowoozaako naye nga gwe tokikola ki tokiteeka mu nkola mu kyentegera mu kintu kino abantu ffenna tutandika okukola ekintu naye obuzibu omuntu bw'asanga kwebuuza okuyitiridde kutera okututuusa mu mbeera eyo mukulu batte mulimu abantu abeebuuza ekiyitiridde omuntu tabanga kaawo n'agamba nti obwongo bwange leero mbwesize tobalabanga kwono ne bw'aba alina makaage alina genda kusooka kubuuzaako maama oba ekizibu kimutuulidde nga ye teyamanyira kusalawo nga yeetengeredde alina okugenda abuuzeeko brother we omuntu n'abeerawo nga ye yakimanyiira ekyo ne bw'aba balina oba olutalo ewaka alina okufunako okwo abantu babatuuze nga ye ng'omuntu takolanga ki teyekkiririzaamu kakati newe kiba kiwedde nga alina abazza ebbali n'abanyonnyola naye oba olowooza kale katujata oba oliawo ng'era afunayo asembayo kwa simu olweggulo nga tonneebaka naye kale Tom alina kye yabadde agambye ng'obadde olowooza ng'era owulira akyafuuse namulanda tannaba kumatira naye nga ye obwongo bwe tebufunanga kusalawo kukola ki kwankomeredde kaakati abantu abafaanana bwe batyo atambulira mu nsi ng'abuuza ku muntu ono n'oli naye buli kirowoozo kyonna ky'ofuna okukola mukulu batte gwalina okwagala okusembayo kyekisookera ddala ate kikyo era bino bye tugenda tuyigiriza abantu nti ekirooto kyo kyovula bakiyita is your dream kirooto kyo naye abantu babikwata ne batandika obbiwa abantu abalala mbadde ndowooza kino kyali badde kiti mbadde oli omuntu agenda kulowooleza ate ekitali kiki kati oli ng'akugamba nga kyoyagadde n'ovaawo n'akukyankalanyamu n'ogenda ew'omuntu omulala kivaamu ng'ogaakannindeko kati ate jjukira mu bantu abatategedde n'abatakoze kunoonyereza kusembayo aba atya nnyo ekintu nga ye kati buli lwakubuli omuntu yekka omu okugamba ekintu nti tekisoboka tekijja kusobola abanga munnakugambe nti towasanga abakazi bazibu nnyo oyinza okiwulya ng'ekigenda bwe kityo naye kikusigala muno oyinaga totegana teri mukazi atayenda ne bwomuwa ebyenkana kye oyinza mugana naye twala eri naye era obeerawo n'osiriikirira sajja yakyogedde bw'abanga yakumanyiza kudda 10 kitundu obaddeyo nga ddayo batte nakugamba good girls are girls not caught yet golaba omulungi yoyo gwe batannakwata era bagirayo kati gwakomyeko ogenda okulaba nga naye mu bwongo otandika okukola ki kyoteeka ennyo mu bwongo otandika okugenda ng'okikola ki ng'okikkiriza ate ekintu ky'okkiriza otandika okkiraba otandika okkiraba yalabye firimu ya hora yaloota ebirooto eby'ettabu taloota balya pizza era obulawo bannenagiza nga bagaa nti walabye firimu eyo obwongo buli bwakutte ki bwaregisterinze kati omuntu ng'abeeraawo nga yeekonfusinga agamba kubanga ebintu ebikola abantu gabeera maanyi nze waliwo mukwano gwange gwe nalabye ng'agenda n'agamba bino ebintu mubireke katonda agira bw'ati yajjo kisalawo kino yagenda okikola bano ba motivational speaker baboogeramu bwogezi tunawendinenga lwakuba abantu balaakinga analysis ey'obulamu naawe wennyini olaba n'oweddiini bw'oyimirira ku kazindalo n'otandika okwogera oba oyogera ebyali edda naye olw'obumanyi bwo n'okutegeera ebirungi ebirimu buli lw'oyimirira ng'oyogera n'abantu obajjukanya buli muntu lw'omujjukanya afuna amaanyi oba okitegeera kyovula bagamba jangu twejjukanye oba obimanyi naye obwongo bwerabira kati naawe bw'oyimirira n'otandika okubuulira omuntu omumotivatinga lwakubanga entegeera y'ebigambo abantu ebakola ki etukonfusinga nti omuntu omubuulira amasannyalaze gali ne gakola ki ne gakomawo nyinza okubanga mukulu batte sikulinaako lutalo obanga wanyiziza nekiggwa naye bwe ngenda n'ensanga omuntu omulala guwanyiza ne tutuula ne tukwogerako obusungu buli bweyongera
nga naye ensonga gye nakola esigadde yeemu bwe ŋŋendako neewomula n'agamba nti batoyo omulaba yagira wano yali azamanya ne ssente za gundi wali kulyazama yeeyagala ne muka gundi ogenda nga biwera ensonga gye eyali wakati wange naawe esigala egi naye obusungu bweyongera lwaki nina abakya kakati in that form I'm motivated negatively bantu bigambo bye bibalemu okutegeera okubyasa obulungi kati abantu abo bagenda nga babuulira ebintu ebyo agaana okutandika ekivaamu ng'agakannindeko nja kutandika olula kannindeko ebintu bimale okutegeera naye omuntu gwe babuulidde ekituufu mu butuufu bwakyo ye muntu mukulu nze nina abantu benzimbidde amayumba nga yaggwa n'akugamba simanyi bwe ngimaliriza naye omanyi ekyaliwo yatandika kati yeewaayo bwe yalaba omusingi nange negumumenya nga gubadde gwa bukadde 15 ate n'omugaana yomanya ate bino ebitafaali by'okubizimba kyangu nnyo mu 8 obikola ki nti ate kiri kimenye ng'omubalira nga kangende nnoonya nga omunaana nga guliko ekigendererwa bw'amala okuguzimba bw'ati kagaba ne nange enzimba ennyumba kati nga kimuyingiramu nga ddala kimutuula yagenda kusigala etyawo buli lwonamu ettaffaali lyange batandika ekuba etandika oddikubako kati nga Dani akugamba jja tugendeko out ku Lwokutaano ngaomugaa lindamuuko omanyi nti nno mulyayo emitwalo 10 kati bodda ng'ogamba buli lwe tufulumamu bwe tuti ne Dani amabaati aga ngalekayo bangambye amabaati 50 is discipline is motivation lwakubanga abantu tebamanyi bulamu ngeri gye babutegeeramu nakubupanga kati ogenda okulaba nga olina ebigendererwa wakati awo nga bikukwata nga bikusukuma ng'otandikira ddala okufuna ky'oyagala mu ngeri eŋŋenderere kakati abantu abatalina kigendererwa yoyo gw'owulira kyayagala takyagala nnyo kimala agamba ŋŋenda kukikola naye weebuze lwaki tokikola lwakuba wakyemanyiiza teweekakasa ate tokyagala kati gwe buli kyogamba nti tokyagala nkulu batte toyagala kuvuga emmotoka y'aboonoonyi si kikulu nnyo linda lwe muligenda ku buko ogire ku booda nga basanji bo bajjidde mu mmotoka gakkanuke bw'olivaayo eyo ojja kutegeera kyenjogerako era ogenda kwekanga ng'ositukiddewo ng'otandise okukola ki abantu baprocrastinatinga lwa nsonga nti tebeeteese ku pressure omanyi mulimu mukulu batta abantu abakoze ebintu nga baalivinga ne batandika okugamba guno omwaka mpulaninga kino n'akipulaninga n'agamba nti mu mwezi ngenda kukola kino mubaamu ensi weekutuusa nga buli wiiki olina ky'olina okukola mubaamu ensi weekutuusa nga buli lunaku olina ky'olina okukola mulimu ekiseera ky'otuuka nga buli ssaawa olina okubaako nekyomaliriza mulimu mu bulamu bw'ensi abantu baatuuka nga they live life minute by minute ngo abo baliko nabahandlers bw'oba oyagala okukimanya bw'oba olina muganda we yakati MP ate yafuuka minisita mukubire essimu omugaye nkankusinkana enkya mugambe njagala kulaba tuli baluganda twakulya wamu mukubire essimu obulamu bwe bwatuuka dda mu minute by minute waliwo omusajja Steve Harvey yamunyumyako yagamba yalina bahandlers nga naye ne process okumutuukako obutuusi bagambe nti ogenda kwogerako naye nga bawaayo thousands naye yagamba omusajja ye kye yali ayogerako yafuna omukisa nti omusajja oli we bajjanga nga bakuwadde eddakiika 10 yabanga ne busigino obwe bwe yakolanga naye Steve yali yabutegedde nga alina kasobola okukola bw'ati okubaga nti mumwongereyo eddakiika naye omusajja gwenkuga Steve Harvey mugagga naye nga oli ate klasi gyaliko nga byomere okitegeera kati mulimu abantu abeekozeemu omulimu nga klasi etuuka gyetuuse kati ne mubairamu abantu mutonzi waffe yakola ki yasalawo ekirajja kyekigenda okukola ki ne bw'onaazeebakamu ero ojja kufa kakati kisinziira pulaga y'amasannyalaze ki gy'oteeseemu
Kyovula abantu tukoonagana mu nsi naye nkubuulya buli omu waali walabira omwezi n'enjuba naye mu bulamu results zo tezikulimbanga results zo kyekyo kikyoli era n'oli gw'olaba ng'akugamba alemeddwa okutandika bwato bwali amasannyalaze gali tegannakola ki naye ensi lwerikeera n'emusisimula lwalikeera ng'atandise okugenda ng'agwirana ku bantu bannaye omwana wange omutima gwagize bwati atandika okukuba obugundi obwa awulaba omuntu ng'akumma ennusu 2,000 oba omutwalo ng'akugamba nti talina naye ng'omulaba ayambadde ebintu bya mitwalo 8 lw'oliddayo n'ogamba naye ensi bweti omanyi mulimu abantu abagaana nze besiira kye naye sirabangako agamba nti sibyetaaga naye ate omutima ne gulwala n'atabyetaaga nze ndi bulungi kambeere wano ninde kutuka nga fuse evaamu bw'anaasalawo era omulaba naye atakulekera naye tokola ki ekutta okola ki ate nga kyekituufu lwakuba abantu baagala balivinge indinayo naye nensi is a fight kazannyo buli omu either oyagala agende mu kisaawe osambe oba ogenda kubeera mu kirasho otunuulira abasamba obeera agusambye bubi senkagize daba embwa eyo ani amugaye oba oyagala obeera omanye eno waggulu gwangu nnyo okukola ki naye results zibeera wali kati naawe oyinza okubeera wano nga gwamanya ebizimbe by'abantu bonna ali gwe obadde kyomutegedde nanyini kiri ne mukyala we gundi yamugulira V8 oyinza okubeera awo ng'ozinyuma era be basinga n'okuba ne parliament nga bebalina kati omuntu obutatandika kisinziira ku information gy'olina and how much you want it. Omuntu ayagala ennyo ekintu bagamba omuntu omuyala tanoonya bikwata ku mmere gy'alya. Okay? Obadde wano okalasidde babadde bakuggalidde muno obudde olunaku lwonna emmere bwetuuka awo neetawo omulaba akawoowo ogiraba oti omala kukuta naye munnyogo tegwanoze naye nga ekyetaago kiri kikoze eki kivuddewo naye era oli bwogiraba oti n'omugamba wayi tukuweeyo kagundi kale onaalya ejjo amagi naago oba leero omanya si muyala bw'atandika okweronda kino n'atandika okweronda kino omuyala ebyo tabikola kakati n'oyo naye agaana n'alindirizaako tannatuuka ku mbeera abantu babaddewo mu nsi naye tebannaba kutuuka ku mbeera ekola ki ebasukuma. Nze nalina mukwano gwange yali akola byakola ng'ali mu kuzanyiikiriza baamala mutwalira mukazi we twali mu kibuga omwo nga bamukubira omuwala amugamba ndi malabba naye ng'oli amaze otukubira atugamba nti n'omuwala bamwanjula ne tuvuga lwaki tukwata zimu ng'amala kudda mu kisenge ane naawe mpadde njawaliza naye ng'ekidongo kiri wali kikuba ne tuvuga emmotoka twava mu kibuga ne tuleega twatuuka mu kidaala nga music gwawulira munda naffe gwe tuwulira naye ng'akyegaana n'atuukaawo naye nga yagira ne musajja wattu yagireeta nga kyaleese nga kyaleeta ki yagula bu chicken wings yabugula ngaawo ku Africana n'abumutwalira ne katuation n'agattako naye eyali yeetegese bwe yajja bwe yasitula teyalekawo balance yatwala butwazi omulundi ogwo musajja wange amaziga ge yakaaba n'ekyamutuukako bwe bugagga bwaliko embeera yazuukuka weebale nnyo yamanya nti kati abantu abamu they procrastinate lwakuba tebannaba kufunayo kizibu ekyo ne sentence tali kuwaasiwaasi si mwetaavu nnyo webuca ndi mumativu
wangoze encha tukiroze naye bitumukiriya naye omuntu eyali alozezzaako ku nsi n'agitegeera gwe baali basekereddeko eyali alemeddwa eyali yeetazeeko obuyambi n'agaana okuyambibwa n'ofuna ka visa n'okatwala ew'omuntu n'omugamba mbuzaako emitwalo 3 n'akugamba nti talina naye ng'apaakinze emmotoka ya millions 6 bw'olituukako mu mbeera bwetyo bw'oligenda eyo osanga ekyo kiri kujjukiza n'ogamba nti situula omwavu ayagalwa nnyina kansituke ngende enkole ne banyammwe babagoba naye ate era nga bwe kiri ojawo bw'aneekaako olukizi anayitaani nomwavu bakuyita kukyusa mujje mukyuseeko mujje wano muzze wali kale byoteesezza byonna byoyogedde tubitegedde naye lindako gundi ajja ebirowoozo bibadde birungi nnyo kuba oyogedde ku kyagondi nekyagondi naye tolina twogera ku implementation linda asobola okubiteeka mu bwajja ateesa kitono kati nzaibo ne bayisono ku soda munyo mukyo kyayi ataliko gundi busokolete wali omugaati byayogera bitambula wali oloozi ate omufaananidde ddala omufaananidde ddala olina engeri gyogenze n'otunamu ate nno muto waffe oyo sente zino kale gwe balinza asalewo naye abangi bazifunye ne ziggwawo obeera okuba mimiro akati nze obutalwala mutima ogwo mukulu bate nzijukiza nnyo omuntu wadde bigaana mu nsi naye mubaamu naawe omuntu gw'olaba ng'alwanyeeko gamba naye gundi oyo atobye n'ensi naye kiganye buganye naye ne mubaamu abantu who won't participate in their own musajja n'otambula kiro n'omukyala wakulaba n'agamba omusajja akoze eki agezaako biganye omukisa gukyakoze eki musajja agira bwati n'agenda n'asingayo kaboda ke bamugambye agenda Dubai n'agenda n'akolayo eyo abayindi abazungu ate abagigundi ne bamuyisa bubi ate n'akomawo ng'olaba nawe history ya munne badde yakugezaako ebintu bikyakoze eki bikyaganye buganye oyo era ne bw'oba oyogera naye todduula omugambo oli hasola munnange akaji kakyaganye buganye kola ki naye gwe kasookedde ng'ozaalibwawo omeze ekirevu okutuse n'ekiwalaata oli ku kyalo okuba luddo abalawe boogera ng'oga nti gundi akuduulidde come on onoonya gw'onaalimira akuweyetta nga naawe n'ekibanja naye nga ddala tokirabira ddala nti gwe wennyini gwe ogwesunya naye omanyi nti boogera kunaku waliwo abantu boolaba oluusi nno ng'alina n'ekibanja kinene ku kikyo naye nga yagala alimire gwe omuwe ssente ekye nga kizise waliwo omuntu gwe nalabaawo era twali tutambula ne mukwano gwange ne ŋŋamba bw'aba baagala okuyita okukola study case ku bwavu abantu bano baali gye bakozeeko aliwa n'aliwa muntu ku kyalo omanyi buli bwogenda nga olina ekintu ky'oyitamu otandika okukiraba omusawo bw'aba musawo bwe baleeta emmere wano gwe kyolaba si kyalaba bwagituna bwati alaba erimu calories meka alaba ewali proteins ale okusinzira ku kikyalina mu bwongo Dr. Sally alaba ayinza okugira mpa greens mulinayo ebisiriiza wali ndese ne meketa muba mukyali akakati bwe tunaba tumaliriza mundeeterewo kassere nga ye alina ebyo byakola ki alina ebyo byategeera okusinziira ku bukugu bwe bwakola ki abantu bano ne batunumulira waliwo baalina ettaka ddene bannaabwe bazimba batundako ne bazimba amasomero ku kyalo kuno naye bo ekyabe bakikola ki ne bakuba amatafaali ne bafunako akawaayiro ke baatunda ne babanga bazimbako ennyumba kotegereka we bagimala yonna kati ya brown omanyi kye basuubula basuubulayo emmotoka nga 3 nnyo ez'ettaka
ne bayiwa mu lujja ne basotoseka kino kansigale mu kusomesa nja kuwa ne basuubula ttaka ne basota kati ono bw'ava wano n'akatiba ke bw'aba ayingira okufuna amazzi n'ayisaako ku mulyango si mubi ne kansomese naawe ensomesa gwanga kati aji bakube stagafirullah kakati ngenda nempitawo bwenti nentunuulira okuddugala dumu babaako abaana baabwe kye baali baagala okukola nkubuulya nno kyenkubulya esa true story ne bagamba tugenda kukola bwetuti ne bwetuti kati ne baali baagala okunguza ettaka eryo baali balinguza $230,000 nembaga tekirina mutawana nensukumira looya wange n'awandiika bw'awandiika ne balireeta ettaka nga bwona amanye ettaka lijja nga liriko plot number kati oli namuweereza buweereza nga bwona agamba plot 89 kakati endagaano ezaavaayo nenzibaweereza nti musomeemu mubaamu ekikyamu mumbuulye kakati oli looya amanyi kirala ne bano we balina okugamba nti tukusalirako decimal 25 ku poloti bweti poloti Z ye nga looya yange yakoze ensobi agamba poloti yonna nafuuka omubbi w'ettaka nembaga nedda singa nabadde ngenda kubba saali basukumidde bino in fact ensonga lwaki nasukumye mulabe muyite munyinza okubaako kyesirabye mwene mukolaki naye mukama mulungi mukikoze eki olowooza tetwasoma ndoza mama okutulaba nga tufaanana bwe tutyo ate fe abaddugala nekina nejja bweti naye natulawo oko wentudde nebe mwe nali ntudde embwa nejja nentuulako awo ngenda okujja bweti mwalimu n'obwali buze nentunakubwe kati bukye nali analyzinga nga ngamba omuntu atuuka atya like to this law nembwa nga zoonoona wemutudde okitegeera nga mulina ebyobugagga bye musobola nammwe okubaako nga n'omukisa eguba guzze era munoonyo ekigustopinga era we nali mpitawo namukwano gwange neŋŋamba abantu bano they should be a study case ku bwongo bw'omuntu nti mulimu omuntu omukisa neguba guzze ng'agamba temumanyiira omukisa neguba teguzze alina okuddayo ye alina we yabeera era agezaako bw'abanga atoloka bw'ati empewo ziri zimukomyawo olagawa omuyimbi yayimbira nti omuntu ali bw'omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu ate nkugambye nze kuva lwe nazuula nti akazannyo kali wano kazannyo ka mutwe mukulu batte omukisa oyinza okubaawo ng'omutwe ogulina ng'omukisa tegunnaba kujja era kyo bava bagamba nti nno okuyita mu success finds a prepared mind obeera waawo oyinza okubatte okumala emyaka gyonna ng'okyayiriba olina akuyita nti oli musiru omukisa tonnaba kugwa mu gaapu zaagwo omuntu omusiru ne bwagwa mu gaapu zaagwo tagutegeera oba okitegeera bweba nkota wakiri alwanira omunwe enkota n'agikola ki lwansonga nti buli obwongo si bugazi kutuuka bukyamugamba ekyo kyembuuza Haji nyalonziremu ekibuuzo kino omuntu gwoleesa ettaka omuntu agenda ew'omugagga nga ayenda kuguza ettaka endagaano ne muwandiikamu $227,000 guza ettaka $227,000 naye nga mu buliwo mwategeraganye $3,000,000 era nga zagenda okuwa abaako ki simanyi gwewali nyambe n'okimbuulya omusangawo ettaka ly'essatu ate n'ateekamu 24 bwe banajja nga tubagamba 27 zebaguze engeri y'ababulooka nze ndi muganda wo nze Kasimu nono muganda waffe Budala kakati tufunye omugagga awo tetwagala Budala amanye ayalunga nti Budala obutamanya ate ne watudondodde tuwandiika 27 neffe tukuwa mmeka ffe tuwe mmeka bali ku kyalo kyabo ekizibu kyaffe kyayagala ku
kukakasa budalo nti tebatusedde sente tuzirina naye nga mukyaddala ettaka litaaga miliyoni nga 5 twaligenze ku kiralo Busiru siina ngeri gyensobola kidifendinga muba mugo oyagala odifendinga omuntu n'omutunuulira nga mu butuufu olina kumuvaako buvi nga naye kikususe kati ekyo nkiwolereze ntya nomwesonyiwa oyo point blank Musiru era biri muki mu Uganda waddo mu Uganda eno twagala tulage obwo Busiru tetukirwako eta topic ndala tolwa mu program ya kati muwolereze ntya bannaye ndi wano omuntu abeeraawo twogedde ku muntu enkya kati wabawo n'omuntu ng'alina ensonga 2 tugambe neetaaga okugula emmotoka ekiseera kyange nga kituuse neetaaga okugula emmotoka naye ate waliyo embaga wetabu wange wa motoka naye n'embaga nkolaki njagala oba emmotoka naate ne wajjawo yeetaaga okulongoosa omutima ebintu ebyo ebibiri nze nga nti twogere kya mmotoka ekyobulwadde tukireke kuba ekyobulwadde tekirinza kyo tekirinza naye nali kirulinze awo tukireke kale neetaaga nze ennyumba yange weeri kati embaga n'emmotoka oba ennyumba yange weeri kati okuzimbayo ennyumba endala n'okuteekawo bizinesi ndyase kansubule engoye oba kanzimbeyo akayumba naye ekyo mukulu batte nakisomesaako dda delayed gratification omuntu okuluyikirizaako okwagala omutendereza mu nsi tebakulimba nti waliwo omuntu atayagala kumusuusuuta takikulimba anze wendi wano saagala bya sudi era kyova olaba nyambala ekisaatisaati kyange kino nga kiuliselise wano bwenti saagalira ddala olaba bwentuuka ku mukolo kyenva ntuula eri mu kasana saagalira ddala tebakikulimba abantu bonna bw'otuuka mu mikolo omuli agira bwati kale yampise wano naye ddala gyeyatulese naye ng'emmere yagiridde naye ayomba kitebamuyise kutuula mu ddiiro buli muntu yenna ayagala bamulabe nti nno wa mugaso ffenna mu dduniya kyetukola ki kyetulwanirira naye ekizibu abantu kukirwanirira babeere kye bali ng'obudde tebunnaba kutuuka buli lwokirwana kibeere ng'obudde tebunnaba kutuuka ogenda kukoleramu ensobi obudde butuuka ddi obudde naawe obuwulira mukulu batte okyagenda mu supermarket otandise okunoonya ebyokulya naye gwe tonoonya kyoyagala onoonya ssente kuliko mmeka kino ngangula ki bino ebinyeebwa eby'ettaano ngulabye binyeebwa nti ebinyeebwa nga kikino ewa mama nakabe tugule bebye mbambadde kimanyi okyali ng'ogera mu supermarket tonoonya kikutu onoonya price olya butafa ekyo nne ekiriho ogenza mu supermarket omugaati olemye ogugula wakanyakole naye supermarket mutwalo osanga omusajja nga mwaka ku mwaka awunya akawoowaaka kamu weebuuze tekagwamu kagwamu naye buli okagwawo ng'akugamba owaaye ndetera kawoowo kange bwe kati owaaye ndetera akawoowo kange kano bwe kati oyo kaakati alina preference mu bulamu akkirizibwa okukola ki okulonda ndetera panika tm luusi zisaati zenkola ki zenyambala bw'otuuka ku levo ebitegeera levo eba ekoze eki eba ebitegeddere kati ate mulimu ne levo mukyala mpa eyakaze nkuwena yabbulu tewaliwo yakaze nga choice eri kuki kuyayangu wamala ojjukuwa ekyakukola
natukia kukuwa ngaise mwaka nga weri naye olwola muzozanga mangu aya mugenda okunyamba se ya bbulu kuba ye yangu okala naye ate mbadde saagala giddamu kati bw'oba okyali mu mbeera eyo y'embeera gy'oba okyakola ki gy'oba otambuliramu naye mulimu abantu yagala atandike okumanya akawoowo kayagenda okugira okwekuba nti okutambula bwe nti wakiri okunywa obulungi balekayo okulya priorities zo zikutte bulala oyagala kusanyusaani you see kirungi nnyo to feel important naye buli lw'oyagala ofiringe important nga obudde bwo tebunnaba kutuuka nakibagamba dda wano nti gw'olaba asagambiza nga bakutikkira be bantu be bamu the same audience ekuba engalo nga bakuteeka ku mulabba boyamba n'okwata abaana n'obasasulira fees boyamba n'owaayo ku mikolo gyabwe bwe liba looni zitandise okukutwala ze watwala nga tobaze bulungi bizinensi zo aba revenue nga batandise okukukwata bakusika abo bennyini bagenda okwogerako naye kali wano ng'ava ku nnyonyi nga yeewanika nga abaana be babeera wano nga ku kyalo basomerako ngaba omutala guno gwonna n'abayisaako ku makya abafe bagenda ababe baddereeva babatwala kugira naye ng'aba byogera be bali bawakolanga ki kati abantu obugenda n'omubuuza opapiriza ki okusanyusa omuntu gwe mwennyini mukulu batte bw'oba omulwadde otandika oli ne bw'aba musawo mukugu gwatandika okumunnyonnyola mpulira olubuto lunnuma mpulira kino kibadde bwe kiti mpulira kubanga yeggwe naye ne ku bukugu ye atandikira kuggwa okukola ki kitegeeza nti omuntu ategeera ggwe yeggwe kati omuntu aye agenda n'alowooza nti n'abalala be alina okubanga aba impressing all the time no gwe omanya kikyoli kubanga mukulu batte gwe amanyi sente mmeka z'olina ku ssimu kati simanyi nyinza okubanga mmanyi circumstances zo naye dina ebimu bye simanyi naye gwe amanyi ekikola ki ekisembayo kati sikukaka nti jangu tugende wali tuli emmere y'emitwalo 5 ng'omanyi tolinaamu muga kyali bulungi nja kulya edda waliwo yalunsuulamu tugende tuliye tufuneko okulya ne baleeta menu n'atumya nange nendo nze ndowooza ndi ku bbiiru ye alyaniddaani siriddira agenda okufulumya ebigezo tugende bannaye tugende omanja meka ebiri kitu nawe tulidde ebiri kitundu gyokka ugambye kati nazayo boda kakati abantu abamu mu butuufu beemalirako bwereere eddembe ate mukulu batta abantu bw'oba oyagala bakutegeere bajja kukutegeera gwe ng'omuntu obeera gwe ekiseera bwe kiba tekinnatuuka kkiriza gaana tekinnakola ki tekinnatuuka naye bwe kinaaba kituuse naye mwennyini ogenda kikola ki ogenda kiwulira nga tukyasaba balansi tukyamusaba oli bwaba muja keep change naye mulimu abantu babyeteeseeko lwambaka atwala girlfriend wabweru ne bali emitwalo 8 ne baleeta tip ne bakomyawo balance wa mitwalo 2 n'okatunuli akasajja katunga kawaayo emitwalo gyako 2 keep change naye nga sente olwokuba alina mu 3 wano kwa kiba gwabe nga weegali ayagala ku impressinga muwala n'aziwayo bwe basiibuligana n'akuba omulanga ezekikomando ng'ejjo baziguddemu naye sansabaga lwaki yayagadde kuteekawo embeera gy'atasobola nti nnina naye ngezo ne wazirese ne bagala airtime n'oteekako omutwalo yateereddeko omutwalo wazirese obula okuddayo waleseeyo ebiri ewa waita ate kati batuuse wano bakusaba airtime ow'omukwano omugamba lindako amanyi ku simu mbadde siinaako naye nga mubutuufu ogenda akuterekaawo ebbiri ozirabye kiki ozimbulula lwaki wayagadde kuteekawo embeera bwe gaba nga amaanyi ago togalina oba togakola ki togalina nze seemenya njagala nenjogera ekituufu munnange bwenti bwenkoze eki bwennyimiridde miso kyekigamba njagala nga bwenkola ki nga bwendi ekisinga ku ekyo oli ku mukyamu kyova olaba abantu babeerayo n'agamba owaayi nakirijja mubaddeko omwaka mulamba naye wanyuwaawo kiganye obadde tomwagala mumwagala naye
okumwagala ate lwaki ate namutandika sirina nvi naye buli kaseera ne weekend kati njitya eyali yeesiga akazigo nfuna sabbuuni naye ng'abiri gakuli wano ku kikugunyu oyagenda ng'omanyira kiri gyabiri mulina okugakola ki ofaaki masikini ofaaki wewe embeera eganye kiriza bwekigaana okitte akwagala ajja kukwagalirayo munaku wange we tukyayimiridde naye okweteeka ku mbeera otandika okulomba ebitaliiwo weekend ate egenda okutuuka nga sente tozikola ki n'otandika okusinsimula olutalo ku lwokutaano kubye essimu yo waayo okubye emirundi ebiri mbadde mu kinaabiro kyakutegeera dindako mmala okukakkana akanya kuweereza mu message hane okakkanye sooka ondeke ebintu bino bintabula nnyo abanga alumala lwaki nga bebyakolanga lwaki tolipurayinga ye olutalo olujaba otyogoga kati Saturday njiwonye ogenda omulaba ku Sunday ekiro nga atandise okukuulinga kale kati tujja kwogera ku Mande nga weekend agikoze eki agikubyendo abo just abaina wagenda okyama koloni abagenze ku looni ya Starling abalwa ndekamu nina obusungu bungi wanyiziza Mike wanyiziza ndeka akati oyala okusonyiwa mpamwe nakwezi zato omanya ali ku looni sagala kuoga sagala bintabula looni olugwako sagala bintabula maybe we can talk on Monday ali gwamusookeza munango labo oba munange ajala yakakanye how are you feeling now? I'll be fine nga gwawedde ogenda okumulaba akomyewo wakayimba obuyimba saaga n'ensi wamwaliwe yaŋŋamba Haji nti omulembe guno gwe tulimu kya bugunjufu omwana ow'obuwala bw'oba toolye ekyannyanja kya munno kimalawo oba nkoko ye oba juyisiwe tobisaba ti omulembe gwakyuka nze nkugulira ekyennyanja kyange kya 7 naye enjala eba ennuma kugambya tujja kulya fembi tofaayo nze ntandika ndyako ka chips ye wakatula omuwula n'amala omutwe n'agulekawo noga omuga lwaki toyiye kalankisi mbwera abamu bayiteyo n'agawita guntere mukasiriva play n'omanya ekibonyeebonye ng'omwana omulenzi nze nalabako waliwo yali akwana sister wange alina gyendi ewaka twalinayo ekigala gikusaidiza eno kati akavubuka bambi gye kajja biseera nno byadda entindo awo twalinawo kattekawe muvubuka n'agenda n'aleeta ndoza aleeta chips na liver abireesa awo omanyi olweggulaawo nga buwungeera kattekawe kaali ntindo awo kaaliwo kwokka n'abireeta naye musajja watuyaze omanyi nga abalina okubaza muzeyi gyali namuwala jjawo mangu nayogerako oko naawe how are you mulimu obuzunguzungu obwo obwekyendaawo yes we are fine n'omala n'omuweereza goni naye omuvubuka bwe yalinda ennyo ngenda okulaba chips atandise ozikubamuuko olugalo kati nze nali ku gaadi eno naye nga naye musajja watu nagenda okulaba ng'ayisaamuuko naye nga yeegendereza kabuta wali wajja tewalabika webale nnyo ng'alinga ali ku operation y'ebyenda mutamanengalo zigenderako kolano negamba kabuto tekasigala kungalo naja nentunuulira omwana omulenzi bwabo naawe nga ye mwennyini azze nga naye muyala naye walayi nga yeetisa aleetedde mwana muwala akole ki kati ate no bwe busire kwini bwolaba mu kibuga omwo obwo bubeerako enjala obwo buva awaka nga bw'obulaba olumu buba bugenda in fact mu kibuga omwo kwetega naye kava awaka nga kalidde emiwogo mimmonde kamala ogyepakira ero kati ne kagenda ne kafuna ne katuula bagenda nnyo mu bufoofu obuli high end oba bamanyi bajja okufuna katumya kantuntu awo bakasoda something like that kabeera awo kakomberere naye ngeno wansi kasibye dde enkokoto yaako tekeemenya ate kagenda zijjawa
okasanga awo konna nga kanyiridde dda naye ng'embeera si ki aze mu Rolex ya 5 ayasibedde enkokoto kakati oyogera n'omubuuza bakuleetedde emmere ya mitwalo 8 osogolako yaki yogera ndi nze saagala mmere kale ez'emmere kale mpa yeena tuteme ddiiro tutemere wakati ena gimpe osigaze enaali naye nyo wakyogera olowooza nzire enkya asiina gawasa musuubuzi mukekereza nti no kati okusinziira okusasula emitwalo 10 kati olujja bweti kakati eno dina ebadde ya 6 bwe batuweerako ne drink gumu kitundu gibeera 8 mpena sigazena amazzi nja kugagula ali wabweru okay mukande amazzi tujja gagula wabweru kadi bate bobeera gwa mfuluma manyo oyo agenda kusuubula awakotegeero ngenda nengaleta noko kubanga ate nazaagala nzikiriza nze saddake tuzirye naye oba otereka ntereke naye omuntu akola ekintu ekifaananye bwekiti abeera muzibuzibu but all said and done abantu bategeere butegeezi just levels zaabwe abo abaana abato just bali delusional bali delusional of course omuntu togenda muwa sowaani ya mmere wamuleese nti omuleese ku ddina it's just anxiety naye bw'oyagala ku bantu abakulu you sit down ne muli emmere yammwe ne mugiryanga abantu kubanga sikusuubira haji nga bondaba neriweti yange dino nga bwenfaanana ntuukaawo nti era naawe tonamuga akazanyo yakazanye bulala betingiye ati akapapula yakateese wakyamu omusajja ali emmere naga kiwedde kati bano bagundi nze sibategeera abo ate era Mukama Katonda nze yanze abo simanyi nti nno nze nsobola n'okukwatagana nabo era nze munna ekibanga we nalabanga abantu ng'oli alino oba tugambe yawasa omuzungu tunyumya mboozi kyetutuusaawo oyagala gwe mugeya naye we mulina ebyafaayo nanyumiza ebyoku kyalo nawe n'omunyumiza ewamu naye okubeera n'omuntu ayogera ku weather buli ddakiika tulina we tukoma ne poor roads ajja kunyumya eri akunyumiza weather n'anyumya poor roads ajja kunyumya stress nalusa njagala owange ne mugeya kyalo ku kyalo ku kyalo awo obulamu ne bukola ki ne butambula ontegedde waliwo eyaleero teggwera wano sabo yawedde dda nziruka ku kisaawe naawe okimanyi mu ddakiika 2 yawedde naye waliwo wano naye wano njagala tumutandikireko tugenda kutandikirako maama tokuba mimiro alwoyo yabadde akuweereza ka message yadde wana ka message naye tugenda mutandikirako sabiti ejja inshallah ogenda osembera sembera mashallah gunna zonna namu mashallah Allah akusaasire nze nyala Mungu asaasire ng'akola ku finances zange ebisigadde nja biwoza anti kakati awo woterera tugendeko emakka kwateko ku kaaba alagenda makka tafuna sente si bingambye otuuseeyo otya gwe otuusa otya eyo n'akasimbulo oli mu 10 kemigisha student wo naye tujja mutandikirako sabiti ejja yagambye nti bate thanks for the program as usual. This goes to Hajj. What's the difference between contributing factors and the determining factors in starting any business? Thank you. Tujja mutandikirako ate n'ogwo omulamu omulungi nnyo contributing ne determining ebiyamba bebi contributing n'ebisalawo mulamu nno mulungi nnyo Helen akaakako tugenda kafiiramu oluddako Kemigisha Kemigisha naye oyo abeerako nnyo
abeera ku nnyo awuliriza nnyo ye yatubuulira oli omusajja we Nigeria akufaano ekiwalaata bambi yalabako kiwalaata nembonyebonye nakyo njagenda bakola envi bakuteeka akavi munveeko Dalausi ye Dalausi yabadde yeebaza naga nti tujja kubeerako tunyumirwa kitalo butalo tunyumirwa wabaddewo wanaha naye baalino ddaame liriyani tujja lisoma lumu wali ddaame eteekayo kawanvu koko ate wali yeena alina amalaama 2 onsingira kibanja oba bijja tugenda kasoma oluddako olabika otusingira bibanja oba bijja kamala okudduka era ndani nedda katugigalire wano naye tuuka e London ab'e London teryakumanyi tekisoboka gwajja okukomawo gambe naye munange nno baakutumidde waliwo mukyala Kibuuka ow'Ekyengera client wange awo akwagala yaddeyo yuke mukyala Kibuuka maama mukama wange kano kajja gy'oli naye anaabakala kajja gy'oli maama yaŋŋamba buli lwa 6 abeera ku muzuuli haji wuuyaawo mumpeera akantu akafaana bwe kati nze bwe naakulala kaneeno ojja yumba negambye kafaana sigambye kano akafaanamu bwe kati wekakwate kateke mu bbaasa kawule haji ajja kaleeta luno haji mwesize nti ajja katuusa ebintu byonna mbituusa kyoyogera bingi obituusa mashallah wana we Dubai toyitako Dubai leero ngenda kuyita kata yabekate kiri kitya kale bwetambudde banyabona tujja basoloozaamu mpolampola ale temutubeerako nnyo otandise obiteekamu entondo agooli akola ati waliwo yaŋŋambye nti naye haji oyo ebigambo bye birungi ddala mumwongereyo olunaku wakiri tumufunenga tumanye nti wetufunako ka bizinensi netufunako obulamu obwaffe kwegamba kasavu kanyama bya bulamu byanjigiriza byaki mutwongereyo wakiri mumanye nti leero wetusoma ku life coaching ate olunaku lwatube nga tusoma ku kirala wakyogedde gwantumye akutumye situuse bubaka ntuusizza ye ng'olinga abulira eddiini bagibuulirira ne baba atuuzizza abantu 2 babanga gwagaye nti n'agamba n'omugabo we tuli wano obadde otya abaagala eki nga muli awo bana ge tuli wano obadde akuume banyawule basebo